Ndi musanyufu anti leero ntuuse ku buwanguzi waliyo keesi ebaddewo against me nga era nayo tetulina kubeera wano in the first place. So ndi musanyufu nti bantadde I'm free to go tewali musango ogundiko at the moment. Twadde okumanya omusango twali out n'emikwano gyange ne mubeeramu embeera eya abantu balwana nga kuliko n'omuntu omu yali ku gundi ku ttiimu yange. So omweyengeri bwe baloopa nange ne banteekamu nti nange nali mu fight eyo ate nga saagirimu. It was just people who were with me on the same table. Waliyo a small scuffle, so nange ne banteekamu mbeera just eyo ndowooza okuntiisatiisawo. Sikimanyi nakimanyi ekigendererwa gye kyali. Naye nga bagenda ne batuwabyo nange ne banteekamu nti mbaddeko kuba for inciting violence, which wasn't true. Era ndi musanyufu nti leero ensi yonna ekirabye. Bagugobye? Omusango bagugobye kunze. Okay. Yes, my other colleagues bo balina okugira baddemu bawoze naye kunze sikyalina musango. Okay. Byaliwo ddi bino? Byaliwo last year mu September. Okay. Yeah. Kale, webale.